Omumyuka wa President Edward Sekandi akunze abaganda bayire President Museveni akalulu okuba bw'ekibaako kya kuzza Buganda ku ntikko yali omusaale ono era asibye wabeewo obumu kaweefube okunoonya akalulu mu kibiina nti waliwo olumu Buganda bwe yali ku ntikko wabeerawo olunaku esaanyizibwawo naye omuntu ate yajjayo kati okubeera nga erwanira kubeera ku ntikko yali kandidate oyo gwe bategeezezza Yoweri Kaguta Museveni. Kinayogerebwa abaddagula ofiisa NRM mu division ya Nnyendo Ssenyange kuno okutongoza emmotoka ezigenda okukola omulimu ogw'okufefeta akalulu ka pulezidenti mu bitundu eby'obukiikaddyo bw'eggwanga. Alagidde emmotoka zino zigende zikola omulimu gw'okunoonya akalulu ka NRM. Bino bikomeddwamu omuntu ab'ekibiina kya Masaka United Taxi Drivers and Owners Cooperative Society mu Tuddukosi mu bufunze. Omubaka wa Paalamenti omukyalo w'e Masaka Frida Kasembanda asabye bannamasaka bwe baba balonda bafube okulaba nga nali kutikirira NRM bye balowoozaako bwe bajja okubayambako okutuukiza manifesito ya NRM. Ku luno tuteekwa kukubira mu 98 percentage 98 olwa Pulezidenti Museveni. Aboogezi ab'enjawulo okuli ekibiina ekyavuga ba takisi e Masaka Joy Kibiru ne ssentebe wa NRM Nnyendo Ssenyange Saalongo Kalima Pax bategeeza nti wadde nga Nnyendo ebadde emanyiddwa nga kabondo kafuga gavumenti ku mulundi guno si bwe kiri. Twagala mu ngeri y'enjawulo olwaleero okutandika kaweefube olw'okuwanguza abafulaga beyala baffe bonna. Tukola ekintu ekyo nga twagala okulaga omukwano, okulaga obumu, okulaga enkolagana, nga twagala naffe abasigadde tulabireko ku batakisi be baali bagamba nti abatakisi tebalina kye basobola kukola. Atavuganya ku bannamunigina mu disitulikiti y'e Bulambuli Sera Namboza asuubiza abatuuze beewinguke nti ekisaanyi ky'omu ofiisi ekinaasooka kya kubakakanya ku bulumi bwe balina okusinziira ku Namboza nti enkola eby'emirimu eva ku bintu ebyakolebwa obubi. Aliise Agiresi ng'omulambuli ayawase n'amulomandiyali aliyo n'emere mumewase munsakanisa ku mupiira seena apeegoolo ereese n'engeri nga sabisitulikiti. Wakati mu famiri y'abalonzi mu nkuŋŋaana z'akubye Namboza ategeezezza nti omuntu omutuufu okulonda agenda okulaba ng'eddagala amalwaliro ag'e Bulambuli mweri nga n'amulwaliro mu byalo gazimbibwa n'okuddaabiriza enguudo. Ono akubye enkuŋŋaana eziwerako mu ggombolola ewingoke ng'asuubiza n'okukola ku bizibu okuli ebyenjigiriza naddala eby'omwana omuwala. Jacinta Bwanika ne Wilfred Massa byakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.